83. Ng'ennaku z'omwezi 11 Ntenvu omwaka ogwa 1998 bannayuganda beetaba mu kalulu ka bonna okulonda ababaka ba paalamenti nga mu ntereeza ezaaliwo ekibiina ekisinzizza ababaka ba paalamenti kikyalina okukola gavumenti n'okulonda omukulembeze w'eggwanga. Wabula bw'ozungulula olutambi n'oluzzaayo emabega okulonda kuno nga tekunnabaawo kikusiigira ekifaananyi ku byonna ebyaddirira okulonda kuno nga kuwedde n'okwejjereza abo bonna abaasalawo okuyingira ensiko okumaamulako gavumenti nti kye baakola kyali tekyewalika. Okusobola okunnyonnyoka ensonga eno, Spark TV yakyaliddeko munnabyafaayo Lubwama Richard amanyiddwa ennyo nga Mukubabyasi okutusiigira ekifaananyi ku Uganda nga bwe yali mu biseera ebyo. Ne provisional census and housing report egenda okufuluma nga tuli obukadde 12,600. Kakati ekyo no kyekyavaako constituencies ne zisalibwamu 126 nga abateeka okubeera buli constituency abato n'abakulu nga bateeka okubeera 10,000. Kati demarcation of constituencies ne ziba nga zaalina okwongezaayo okulonda okwalibaddewo mu Gwomwenda ne tugenda mu mwezi ogw'Ekumi-n'ebiri. Lubwama atubuulidde nti wakati w'omwezi gwa Agusito n'ogwa Ntenvu omwaka gwa 1998 Uganda yamaamirwa ensisi n'okusattira abantu nga babuzibwawo mu ngeri etamanyiddwa. Embeera yali ya miggo, mbooko na masasi, era nga bwe wakirabye n'omulundi guno oluvannyuma lw'emyaka 40. Bannamawulire n'ab'ekiseera ekyo bakyasimulanga bugolo ewatali kutaliza abaakoleranga emikutu gya gavumenti n'egitali, era bangi baasibwa, abalala ne bawaŋŋanguka, ate abalala olutalo lw'ekiyeekera bwe lwatandika nabo tebaakeŋŋentererwamu kwegatta butereevu mu lutalo olwo. Olwaleero weebali bakyali balamu abamu ku bo. Ye retired Major Kakooza Mutale yali munnamawulire w'amawulire ga Mulengera ne Economy, era yakwatibwa bantu abamala ebbanga ery'emyezi egitakka wansi wa 6 nga bali mu makomera. Bannamawulire abalala yali wa gavumenti omugenzi Ben Bera Elakut, oyo yali wa Uganda Times, yali munnamawulire wa gavumenti, naye nga ebikolebwa mu West Nile n'ebitundu ebirala bwe yagendanga n'abakulu yalipootinganga positively ebituufu byalabye nga tabikiridde. Kale kyakomekereza nga kubaga nti alimu olwa DP ne UPM bamuggalira. Minisita wa Tourism olwaleero Kano Tom Butime Rwakaikara yali munnamawulire wa gavumenti wa Radio Uganda ne UTV. Mukulu wa Tom Butime bonga family baali bava mu family ya Uganda People's Congress UPC. Ne baamulabamu ebituli ne bagamba endipootinga y'amawulire ge alabika alimu ekigenge ky'abanna DP oba UPM. Baamukwata paka mu barracks e Bugoloobi. Yamaliriza ekiwejjowejjo Nairobi. Nairobi gy'ava mu njuba n'amutwala ne batendekebwa okubeera abayeekera. Abantu ne batuuka okugamba ekimala kikola ki? Kimala nga bannamawulire. Ebyabaawo byeraliikiriza bannaddiini ekyabawaliriza okukwata peeni ne bawandiika ekiwandiiko okusaba gavumenti okuyimbula abantu bonna abaali basibiddwa obwemage. Ssaabalabizi wa Church of Uganda ow'ekiseera ekyo wane ow'Ekereziya Katolika Cardinal Emmanuel Wamala, Nankyama owa Orthodox Church e Namuŋŋoona awamu ne Sheikh Kasim Mulumba odi Kampala. Kati ebintu bino bannaddiini mu kiseera ekyo babyogerako naye nga kyandibadde ekirungi ne bannaddiini olwaleero nga bwe babadde ku Thanksgiving n'okugenda ewa Kyagulanyi mu myaka 8 egiyise kituwe empanje empya. Akalulu k'ekinaana akaliwo nga 10-11 kafuuka emmanduso ey'olutalo lw'ekiyeekera olwaleeta NRA oluvannyuma yafuuka NRM mu buyinza.
kyokka Lubwama atubuulidde nti wadde nga akalulu kano kalimu bingi ebirumira kyokka kalimu n'ebirala bingi ebirungi okugeza abantu abaakulemberangamu okulonda beba abaabeeranga mu bitundu mwe bazaalirwa era mwe babeera ate nga n'omuwendo gw'abantu abajjumbira okulonda ku mulundi ogwo gwali munene ddala era nga n'obululu obwafa mu kulonda okwo bwali butono ddala. Abasomesa ku ddaala lya primary, ku ddaala lya secondary, ba clerks ku lw'amagombolola, abasawo ku lw'amalwaliro mu bitundu gye baali health center 1, 2, 3 baateekebwateekebwa okubeera ba polling officials. Kakati abaana abaali mu ddaala lya primary 7, primary 6, aba senior, abaana abaabaleeta okubeera abayambi baba presiding officers n'abalala. Akati bwe tugenda okutunuulira obululu obwafa mu kinaana bwali 0.06%. Abantu abasinga baakola ki? Baalonda mu 1980. Atubuulidde nti wadde nga DP mu butongole yeerema okugenda mu nsiko ng'egamba nti tekkiririza mu kuyiwa musaayi, tekitegeeza nti banna DP tebaalwana. Naye abalwanyi b'Emubende abaafuuka ba NRA n'abalwanyi ab'Eruweero n'ab'Empigi bw'ogenda e Masolita, bw'ogenda e Namayumba, bw'ojja e Kakiri, bw'ojja e Wakiso mu Myuka, olwaliro bw'ogenda e Mmende, bw'ogenda kye tuyita e Gombe, olwaliro bw'ojja e Bukuya, mwana wattu abo bonna bannamagye abayingira baali baana nga bakitaabwe banna DP ne bannyaabwe nga banna DP. Olutalo nga luwedde bangi bajaguza era ne batendereza abayeekera ba NRA olw'okununula eggwanga. Essanyu lyaliwo era abantu eddoboozi ne gamba abaana baffe, abaana baffe bazze, naye tugenda okumaliriza ttiimu ey'abalwanyi abaava mu Luweero twayanga abaana baffe bwe baayambuka e Lang'o, bwe baayambuka Akyoli, bwe baagenda e Teeso, bazza nabo omuliro, baawoolera eggwanga. Ebyaddirira oluvannyuma lw'okuwangula olutalo bye tugenda okubuulira mu kitundu kyaffe ekiddako. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.